okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Twebaza Katonda kubanga atubedde okutuusa kaakano, atuyisizza mu kiro era obudde bukedde nga kyasumuka ogw'obulamu. Nsanyusa okukuwuliza era n'okutegeera nti gy'oli oli ku 3ABN television era ku program Ensulo Ey'enkya. Obudde bukedde, nsaba okubuuzaako ssebo nawe nnyabo, mwasuze mutya? Twebaza Katonda kubanga atukumye nga tuli balamu. Nze Isaac Walugembe, omuweereza w'enjiri ya Kristo, era Mukama ampadde omukisa okutwala mu maaso puroguramu eno ku makya k'olunaku olwaleero. Nsaba twebaze nga tugenda mu ky'okuyiga. Weebazibwe Mukama kubanga otuwadde obulamu obukeesezza nga tuli balamu. Tegabadde magezi gaffe newankubadde obuyinza, naye ekisa kyo kye kitubedde. Nsaba Ayi Katonda ojje obeere wamu naffe otuyigirize mu by'okuyiga eby'olwaleero. Mu byonna oweebwe ekitiibwa naffe tulabe omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama atuwadde omukisa eky'okuyiga eky'olwaleero kitugenda okugabanako ekiriko omutwe ogugamba nti okuyigira ku bumunyeera. Leero ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri 2023 Mukama atuwadde omukisa tuyigire ku bumunyeera. Nga bwe nakugambye nti muganda waffe James Park atera otuwandiikira emboozi, ne leero yatuwandiikidde emboozi gye njagala tugabaneko ffenna awamu era tugiyigireko nga naye bwe yagiyigiddeko. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira tugenda kulujja mu kitabo ky'Engero Ensulo y'omukaaga olunyiri olw'omukaaga. Nsaba otuukeyo era oneesige nkusomere. Lugamba bwe luti: genda eri enkolooto gw'omugayaavu, lowooza empisa zaayo obeerenga n'amagezi. Okuyigira ku bumunyeera. Tugenda kuyigira ku bumunyeera. Olunya okujjukira lwogedde ku nkolooto. Agambye nti gwe gendayo eri enkolooto omugayaavu era bw'onooziraba obeere n'amagezi. James Park ayogera ebigambo bino, agamba nti waawandiikidde ebigambo bino musomesa era ng'asomesa ku ssettendekero y'Abadvent eyitibwa Mount Clabert. Ettendekero lino atandise atunnyonnyola engeri gye lirabikamu, environment yaalyo. Yayogedde ku muddo omulungi oguliraanyeewo nga gwa kiragala nnyo, gulabisawo bulungi. Era oluvannyuma lw'okuba nga gulabisawo bulungi, ettendekero lino kye baava balikazaako erinnya eddala erya Green Campus. Naye Park agamba nti yabaddeko ku ttendekero lino ng'alina bye yeetegereza okumala ebbanga ddene. Era nga yeetegereza bumunyeera, ku bimu bye yabadde yeetegereza mwabaddemu bumunyeera obutambulira ku biwujjo obuli mu kinaabiro, ebimu ku binaabiro ebiri ku campus, ku Green Campus. Naye agamba yeetegereza bumunyeera ne yeewuunya. Ekisooka buwuka busirikitu butono, naye okuva ku kubeera obutono
ate nga butambula bungi naye ate era yeewuunyiza sipiidi kwe butambulira ku sipiidi ey'amaanyi. Agamba olwaleero ku makya akedde ne yeetegereza obuwuka buno bumunyeera, era bw'amaze okubukebera okubuyetegereza n'asanga nga bwetisse ekiwuka ekirala, naye kino ekiwuka kibadde kifu. Kyabadde kifu naye nga kinene okubusinga. Kati nga bukyetisse bukiwalula. Olumu bwabadde butambula bugenda mu nsonda emu ey'ekinaabiro, agamba ye ne yeebuuza wa gye bubadde bugenda butwala ekiwuka kino oba omunyago gwabyo gwe bwabadde nabyo. Agamba ekyamwewuunyisizza obuwuka bwatomedde ekisenge nga kitegeeza nti ekkubo lyabwo likomye. Bwe bwamaze okutomera ekisenge ne bulyoka bunoonya amagezi amalala. Ekisenge bwe kyabadde kikoma we bwayambukidde ku kisenge bwe buti, bwambuka bugenda waggulu, naye ng'omunyago gwabwo tebugutadde, bukyatambula nagwo. Agamba yeewuunyiza ekyamazima ebigambo byamuweddeko bwe yalabye obumalirivu okulaba ng'obuwuka buno busitula omunyago omunene ate nga muzito okugenda paka waggulu. Bwe yagenze okubukeberako oluvannyuma lw'akabanga, bwabadde busitudde ekiwuka kino era ne butuuka waggulu nga bukirina, naye ebyembi bambi ekiwuka kyasimattuse ne kiva waggulu ne kigwa. Era mu ndaba ennyanga obuwuka bwaviiriddemu awo kubanga tebwafunyeemu. Agamba kirabika ng'akaseera ako bwabadde bufunyeeyo obuyambi obulala buddemu nate okugezaako okusindika ekiwuka kino okutuuka, oba luddawa bwe bumanyi. Oluusi Katonda atutunuulira wansi eno ne yeewuunya ffe bumunyeera mu nsi eno wa gye tulaga, tukozesa amaanyi mayitirivu okudda eno n'eri, naye ne tukungula kitono. Oyinza okwewuunya obuwuka amaanyi ge bwataddemu okusitula ekiwuka ekikulu ekinene bwabadde bukuŋŋaanye bungi, ng'era busuubira okutuusa ekiwuka kino byonna gye bwabadde bulaga, oba bwandifunyeeko shares buli kamu ne kalumaalumako, naye bwakomekereza tebufunyeemu. James Park ng'ayimiridde somewhere ng'abutunuulira, yakale yatunudde n'afunamu n'okubusaalirwako munnange kuba tebufunyeemu. Naye ageraageranya emboozi eno ne Katonda waffe, kubanga ekyamazima naffe Katonda atutunuulira ne yeewuunya. Tuteeka amaanyi mangi mu ebyo bye tulowooza nti binaatuyamba, naye ng'ekituufu tetujja bifunamu. Tulowooza nti ffe mu maanyi gaffe tusobola okwetuusaako bye twagala, kale naye atuna ne yeewuunya n'agamba oba tulagawa. Bw'aba atusaasidde okukungula tukungula kitono. Mu kutegana kwaffe, mu kwewaayo kwaffe tufuna kitono, kubanga amaanyi ge tukozesa gaffe ng'abantu. Agamba laba nno nfunye ekirowoozo
katuleme okwetooloola okumalako olunaku, tufuneyo ekifo kimu tutuuleko wansi tusobole okulaba gye tulaga. Ebiwuka bino okulemererwa okutuusa omunyago gwabyo tebitunula gye biraga, wabula byagenze kipayopayo, tebyatunudde gye biraga, era kwe kukomekereza nga tebifunyeemu. Agambye oba oli awo tunaafuna ekyokuyiga ekirungi okuva mu Bayibuli, tuleme kwetooloola kumalako olunaku, naye tufuneyo ekifo kimu tutuuleko wansi. Mirundi emeka gy'otuuddeko wansi okwogerako ne Katonda wo newankubadde ng'oli bize? Ebiseera bingi twefudde bize, tetukyayina budde bwa Katonda waffe. Eddakiika 3, 5, kale 2 tezisobola kumala okuzibiriza amaaso n'oyogerako ne Katonda wo. Mwannyinaze, nawe muganda wange, gye tunaakoma okwekulembeza mu byaffe nga tetulowoozeza ku Katonda waffe, tetujja kugenda mu maaso. N'eminyago gye tuwambagatidde okusitula mu maanyi gaffe tujja kukomekereza nga tetugifunyeemu. Nga Munyeera, ebyokuyiga bingi bye tujja mu butonde, ebyokuyiga bingi bye tujja mu bitwetoolodde, naye oluusi tetubiwa budde era tetufaayo kubitunulako, naye ng'ate Katonda abitaddewo tufune ekyokuyiga. Agamba tuyimbeyo ne ku nnyimba, tuliireko awamu. Kale nga tuli wamu tunaayinza okwetikka ekiwuka ekyo ekinene ekibadde nga kitunuuna, tulyoke tuveemu amakungula ag'obulamu eri Katonda era na buli muntu ne munne. Obadde okimanyi nti okukuŋŋaana ku makya ne mufukamira ne muyimbayo oluyimba ne musaba ge maanyi aganyweza obukristaayo n'okukkiriza kw'omuntu ssekinnoomu? Oli musajja, olina omukyala n'abaana, ekikugaza ekisenge ky'osabireeyo wekka kye ki? Olina okukuŋŋaana ne bannoo, yita abaana bo ne mukyala wo, obayigiriza empisa ey'okutya Katonda. Ng'omusajja kikuvunaanyizibwako. Waliyo amaka olw'okubanga taata tategeera bulungi makulu g'okusaba, kyava aleeta abaana ku miggo, muyitewo tusabe. Abaana ne bajja buli ku makya okusaba, naye nga bazze lwakubanga weewoominsingira kibooko. Kibateekamu lwa mpaka, waliwo okukyagazisa n'okukikaka. Oteekeddwa okubeera taata ayagazisa abaana bo okusaba, so si kubakaka kusaba, kubanga buli lwe banajjanga mu maaso okusaba bajja kujja lwa nnaakola ntya, lwa mpaka. Ekitegeeza lw'oliba toliiwo baligamba aha, taata taliiwo, leero teri kusaba. Omukyala, maama w'awaka, otegese otya? Tutaddewo ngeri ki maama ne taata okwagazisa abaana baffe okusaba?
agambye tufuneyo akadde tutuule tusome ku byawandiikibwa tuyimbeyo ennyimba tutebenkere nga tuli wamu bumu. Naye we bukya ku makya n'ofubutuka mu kisenge ekyo naawe kennyini weerabidde okusaba n'ogenda. Oli muzadde, oli taate waka, osuubira omwana n'akola ki ng'akusanze wagenze? Maama, abaana obazuukusa, mwanguwe mweteeketeeke mugende ku ssomero, mufulumye ebikunta, mukole kino. N'okomekereza ng'okeeredde mu orders n'ozibiza mu orders nga toyina ky'obagambye nti bannange muzukuke tusabe. Omuvubuka ngamba ggwe eyeeteekateeka okuwasa, ngamba ggwe eyeeteekateeka okufumbirwa. Ensobi ezituuka ku baganda baffe ffe kwe tuyigira. Oli mukristaayo kyenkanawa. Bangi tumanyi okufukamira ne tugamba Mukama Katonda ompa omukazi atya Katonda, ompa omukazi antegeera, ompa omukazi amanyi okusaba. Naye gwe osabye kyenkanawa kubanga Katonda mwesigwa abayina abasajja n'abakazi abamalirivu abamwesiga ekyenkanidde awo. Naye ate mwesigwa ekimala obutakuwa mukazi musabi nga gwe toli musabi. Sinakindi Katonda bw'atasaasira oyinza okuddiriza okusaba kwe. Ye nga w'amaanyi naye nga gw'oli munafu. Sooka obeere ekyo ky'oyagala munno gw'oyagala abeere. Ow'empisa, njagala wampisa atya Katonda. Sooka weekebere. Gwe empisa zo bw'ozigeraageranya n'ez'oyo gw'oyagala muyitawo. Tulina okuyigira ku ebyo ebitwetoolodde. Olina okubeera ekyokulabirako. Waliwo omuntu asobola okuteekawo omukono n'agamba nti ku lwa gundi kino nkikakasa tasobola kikola. Ozuukuka buzuukusi n'oyitawo. Abamu tubeera bakristaayo nnyo ku sabbiiti. Abalala tulinga basindika njake okolera mu bangi. Naye gwe ng'omuntu tosobola kubaako ky'okola. Ekyo kya bulabe. Newankubadde nga kirungi naye kitandikire ku ffe ng'abantu. Ssekinnoomu empisa eyeekulire mu ffe. Olwo bwetyo bw'enaasaasaana eri abalala. Bw'oba nga wakula nga toli musabi era nga wakula toyagala nnyo byakuyimba na kutendereza Katonda wo, ozukka ku makya n'ogenda n'okomawo era bw'otyo n'oyingira ng'ayingira ekisu. Biyinza okukaluubiriza okubiteeka mu baana bo, okubiteeka mu mukyala wo oba omwami wo Katonda baategese okukuwa. Nsaba Mukama atusaasire. Nsaba Mukama atunyweze. Tweyongere okubeera abantu ab'amaanyi mu kukkiriza. Abaganda baageresa nti abayita ababiri bejjukanya, enviiri zikubuulira awali engo. Kikukakatako bulijjo okwetabanga ne banno mu kusaba, mu kuyiga ekigambo kya Katonda, awamu n'okwegayiriranga buli lukya n'okwebaza Mukama. Ng'obuwuka buno bwe bwasitudde ekiwuka ne bukozesa amaanyi gaabwo mu butono bwabwo naye ne busobola okutambuza ekiwuka okuva ku level emu okutuuka ku ndala, bwe tutyo naffe bwe tusobola okufuuka ab'amaanyi nga tukuŋŋaanye
saba mu kutendereza Mukama ne mu kuyiga ekigambo kye. Nkaddamu kano akasembayo, laba eno nfunye endowooza, katuleme okwetooloola okumalako olunaku, tufuneyo ekifo ekimu tutuuleko wansi tusobole okulaba gye tulaga. Oba oliawo tunaafuna ekyokuyiga ekirungi okuva mu Bayibuli. Kimu, tuyimbeyo ne ku nnyimba. Kyakubiri, tuliireko wamu. Kyakusatu, kale nga tuli wamu tunaayinza okwetikka ekiwuka ekyo ekinene ekibadde nga kitunuuna, tulyoke tuveemu amakungula ag'obulamu eri Katonda ate n'eri bantu bannaffe. Obumu bwetaagisa. Tunuulire enkolooto gw'omugayaavu oyige, era mu kuzirabako lowooza empisa yaazo obeerenga n'amagezi. Tunuulire obuwuka, tunuulire enkuyege, tunuulire ebintu ebirala ebisobola okukolera awamu. Naffe bwe tutyo kitugwanira okukolera awamu n'okusabira awamu n'okuyigira awamu, tulyoke twongere okukuzibwa mu mwoyo okubeera abasajja n'abakazi ab'embavu. Ofunye omukisa otudde ku 3ABN TV okubaako by'oyiga. Bw'obanga mu ntebe olimu wekka, essaawa eno zuukusa abaana, ozuukuse mukyala wo, zuukusa omwami wo, zuukusa omugenyi ali ewuwo, bagambe mukuŋŋaane tusabe. Kubanga obumu obwo bwe bujja otufuula abasajja ab'amaanyi, abakazi ab'amaanyi, abavubuka ab'amaanyi, tujja kufuuka babuvunaanyizibwa. Tugenda kusaba. Tegeeza n'omulala atannatweyungako. Tukuŋŋaane olw'okwebaza. Nkwagaliza olunaku olulungi. Nga bwe lukedde nga lulungi, era Mukama atutembeete tuluyitemu nga tuli bawanguzi. Nkwagaliza emikisa gya Katonda gikukulembere ng'ofuluma, weewaawo gikuwerekereko ng'oyingira. Ekisa kye n'okwagala kwe byeyongera tunyweza. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe katwebaze. Ogulumizibwe Mukama kubanga otuwadde omukisa omulala nate okulabika mu maaso go. Otusaasira olw'ebyo ebitalabise bulungi mu maaso go. Obudde bukedde, twewonga mu mikono gyo Mukama, tusaba otutambuze n'emirembe emirimu gye tugenda okukola. Ekisa kyo n'okwagala kwe bitubeere n'omukisa gwo gutuule emirimu gy'engalo zaffe. Ayi Katonda, yongera okutuwa obumu okusitulangako emigugu gy'abannaffe mu kusaba, mu kuyiga ekigambo kyo awamu ne mu kukkiriza. Tunywezebwe buli omu akwate ku mukono gwa munne, tusobole okukolera awamu ng'enkolooto, tukolere wamu nga Munyeera bwe tuyizeeko, tulyoke tusobole okusitulanga emigugu gyaffe okutuuka ku buwanguzi. Tweyanziza Mukama kubanga olidde okusaba kwaffe, bwentyo bwe nsabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Teweerabira ku Avento Productions, obubaka buno gye buli, programu eno gy'eri. Oyinza okuba nga ogimiisinze oba nga waliwo agimiisinze. Bw'atuuka ku YouTube channel yaffe, awandiikemu Avento Productions, ajja kusangayo Ensulo Ey'enkya, agirabe bulungi. Subscribe, share and like. Nsaba Mukama akukuume, nkwagaliza olunaku olulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya, y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.